abatulaba abalaba programu ya feno efuse nganzi efuse yamanyi embozi omukenkufu kwebaziza nnyo okulaba n'okuwangayo obudde buli lwa Sunday okugobereranga olutambi lwakyuka kati enzungulula balaba mugoberera olutambi n'olwekyo mu mbeera eyo nza kubuuzaako era ayogera naawe era gwolaba essaawa zino siri mulala kujjako nze mukenkufu yennyini Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research Equatorial Mall akutuusaako omulamu omukulu entambula kati efuuse ey'amaanyi mu ggwanga lino ey'emboozi y'omukenkufu beebaziza nnyo tugoberera ku radio ku TV mu mawulire emboozi y'omukenkufu zo twaziwaayo okulaba nga tuzimba bannayuganda nga tetubongerako naddala ku kumanya kwabwe obutamanya bulumu okuze era obutamanya buzibu nnyo kyovula obutamanya omuzungu ye yagiyita aircraft fe abaddugavu ne tugiyita witchcraft naye nga byonna craft muzungu n'agamba nze kangende ne aircraft katuyite mu mpewo tukole aircraft naffe ne tuyita mu mpewo mwe muzita z'abajjajja naddala abatera okgendayo naye nga witchcraft so bonna butamanya naye ng'omulamu omukulu Prof Bio Research naffe twagala abantu bajje ku witchcraft tubazze ku aircraft nga tuyita mu mboozi y'omukenkufu era mboozi y'omukenkufu ku lwokusatu luno zabadde ensufu zanyumidde twayogedde ku carrot abantu abasinga dde tebakimanyi nti carrot bw'ozireka emyezi 6 ne ziwangala okusinga ku myezi 4 ze bazirimira zisobola okukola kabuto kennyini kali aka carrot seed oil akayamba ku bwongo akayamba ku skin n'onyirira n'oba nga oli muto n'okusingira ddala ne kagoba ekifu ku maaso ne pressure y'amaaso bwe yasubiddwa emboozi y'omukenkufu naddala ku lwokusatu noonya amawulire gaffe amaganzi agabukedde olupapula ononye omuko 18 oba page 18 ogoberere bulungi Sunday ewedde twayogera ku kintu ekyo kyennyini ekikulu nga si kirala nim Kampala kati buli omu atenda nimu nakugamba abasajja kati banatera tuteekerawo oluyimba luliba lukyuse tubonga naawe nimu omukenkufu naye nga mwali kubanga nimu yaze tumalirawo bizibu byaffe ebizibu ebitusumbuwa kati obulwadde bwa infection nakulaga nti nimu abukolako obulungi ennyo era n'olwaleero njagala twogere ku kintu ekyo kyennyini bajjajjaffe kye baayogerangako kye baakozesanga naye ng'abasinga temukimanyi abalala mukiraba omuddo omugulaba ku ttale ne mugubuusa amaaso ebintu bwe bityo abantu baffe bantu bano balwawo okuzuukuka ate bo bamanyira mutakooli Mr. Falanga awo noba osuula 10 kabe mwana muto kabe muziba alulaba kubanga bo bamanyi sente kyekikulu naye nkugamba nti sente si kyekikulu ekikulu ebintu bino ebikola sente kubanga sente malaya ono abeera nayo n'oli omulala abeera nayo naye amaanyi galiwa mukukola na kutunulira byammwe kyovulaba nenya nnyo ba land friends bange bwe twasoma oba abayivu bannange nti tebafuddeyo okuyamba ggwanga lyaffe okulaba nti nawe tulifunyira standard mu nkola y'ebintu tugatteko omutindo ku byaffe lwaki tufuuka katale k'abantu abalala lwaki tufuula dustbin buli ayagala n'atusuulira yesawa naffe twerwaneko tufune standard eyaffe oba omutindo ogwaffe nga tugatta omutindo kwebyo bennyini bajjajjaffe bye baakolangako research n'olwaleero nga ndeesa akadde ako akatonja tula ng'erinnya bw'oliwulira nti tokaatula naye olwaleero kaswadde nze ngenda kaatula mu mboozi z'omukenkufu ono gwe bayita tonja tula alina obumuli obwa yero bwe buti afaananamu nga mukasa afaananamu nga kafumbe middo gyonna agamba naye nga mu luzungu tuguyita electric daisy ngambye eki electric daisy masannyalaze gennyini gwabadde asagana tulokalire anti kati emboozi z'omukenkufu zisimbudde omuddo guno ogwatonja tula oba mu luzungu tuyita electric daisy kamuli ke kano bw'oba katunuulidde ekyamaanyi ekiri mu kamuli kuno naye nga ffe bwe tutali baakusaaga twakozeemu kabuto mu bimuli bya electric daisy kyeki electric daisy akola kimu omuddo guno ogwa electric daisy bw'oba ogutegedde obanga ogumanyi kutale gulimu ekirungo ekikyasinze okuba ekirungi ng'ekirungo ekyo kye bayita CBD kakwate CBD kyekirungo oba mu lulimi olunabuddo mwabayitako ebuddo
lwe tugamba nti mulimu ekirungo kye bayita cannabinoids. What? Cannabinoids oba CBD, katutwale nga CBD kubanga olulimi lw'ekikenkufo olwo nalwo lulumya amannyo lwobuuzi oli omukulu kye lwamukola. Are you aware? So mu mbeera eyo akaddo kano ekirungo ekyo ekya CBD kye kiyamba okuzuukusa obwongo, era ekirungo ekyo kye kikola obulamu bw'obwongo. Obulamu bw'obwongo, obwongo bwaffe bulaba, obwongo nabwo bufa oba bwebaka ne bufuuka dormant, omuntu ne yeebaka kasita obwongo obusumagira bwe buti nga bwogenze, kubanga obwongo ye central command. Kiringa kati nga bwe tulina eggye lyaffe erya Uganda nga chief bamuyita batya, chief commander in chief mumumanyi general aliko kati bw'abanga tafuddeyo ku commandinga bulungi majege ogera kulanga gakola bye gaagala, era kye kyamwaliriza n'akwatakwatamu mu dayise lutambi n'alukwatakwatamu abantu abamu ne mufuna ku kamwenyo. Kati n'obwongo we buli, obwongo bwaffe ye central command bwe bufuga ebitundu by'omubiri byonna, era obwongo kyovalaba buli kitundu kya mubiri kirina okutambuza obubaka ne kibuweereza ku bwongo. Obwongo ne butaputa ne bugamba ogwo olinnye ku muliro, akakawuka nkalabye, akakabuka kagenda kuleetera infection, ne gulagira omutima gwe pumping, omutima otambuza otwaleyo omusaayi, ate gwe immune system yo abasirikale twalayo abasirikale ba white blood cells batta akawuka akakabootongo. Awo obwongo bukola nkuba y'omusaayi eyo nga sinnungi, omutima gwe yongeramu amaanyi, oxygen nga akendedde mu muntu ono mumwa gwe yayuuya osika empewo. Obwo obwongo bukomanda era bwe bufuga omubiri. Naye ate obwongo nabwo bulina ekirungo ekibukomandinga okola. Ekirungo ekyo nga kye kibubeezaawo, ng'ekirungo ekyo kye kiri mu kaddo kano akatonjatula, ng'ekirungo ekyo tukiyita CBD. Era sisitimu eyo namba abantu bannaffe naddala bayiseeko abalabye ku lubaawo bamanyi sisitimu z'omuntu mu mubiri. Waliwo respiratory byanzisa engeri gy'ossa, era ekirungo ekikulu kye twetaaga mu sisitimu eyo oxygen, respiratory system. Ne wabaawo circulatory system, sisitimu eyo ya ntambula ya musaayi, ng'era omunnyo omukulu iron. Ne wabaawo skeleton ya formation, gundi simulema, gundi talina bbango, skeleton ye ennungi, ng'omunnyo omukulu ye calcium. Ne tubeerawo kugamba ne sisitimu ey'okutambuza obusimu oba obubaka, nervous system, obusimu obw'omubiri, ng'omunnyo omukulu emikulu gye magnesium, potassium n'emirala. Naye kati n'obwongo ekirungo ekikulu ekibukuuma nga tebwebase ye CBD. Obwongo bwaffe obw'Abafirika bwebase, twerabira. Kyovulaba tuli mu witchcraft, mu kifo ky'okugenda mu aircraft. Abasajja bali mu aircraft babuusa nnyonyi, ffe tuli mu kukanyuga ddogo, witchcraft. Kubanga obwongo obukoze ki bwebase. Kati ekirungo ekigenda okuzuukusa obwongo bwaffe bakiyita CBD, kye kiri mu kaddo kano akatonjatula. Kyovula abajjajjaffe baakategeera, baali bageze mbagalanye, era ndibeebaza bwe ndiba mbasanze bonna gye bali nti bannaaye erinnya mwafuna ttuufu eryatonjatula, lwakuba omukenkufu leero ekyama kyatudde, ate omuzungu n'akayita electric diesel kubanga kakyajinga obwongo bwo, ye power bank y'obwongo bwo. Kasita obwongo bufa ogenda kufuna embeera etali ya mulembe mu nsi muno. Ensi egenda ekunyiga eminyira, ekunyigire mu nsonda, ojja kubonaabona nnyo nayo. Naye bw'obanga obwongo bukola, obwongo bujja kuba bukuyamba. Obwongo bwo bagamba obwongo bwo bwe bukoyimirira. Kati mu mbeera eyo kabuto kano akavudde mu kaddo ka kutonjatula munaddala mu kimuli, kalungi nnyo ku bwongo, kabustinga memory power. Kati gwe omwana ali yasoma wetagayo amatoda 5 mu kikopo kya chai, nolaba bw'ojjukira ebintu. Era Abayisirayiri omanye no system ya CBD eva mu kugamba ekirungo ekyo kiva mu kaddo katonjatula, bagita endocannabinoid system. Kyovulaba mu kusoma bano abasoma obusawo n'abasoma lisa tebajjogerako, kubanga yayimirizaawo ng'ensinga z'Isirayiri ze mbabuulira olwaleero zino mboozi za mukenkufu si za marwa. Kubanga system eyo yekuumya Abayisirayiri nga balizoninga abajju abo bagezi bazibu. Kubanga memory yaabwe eri sharp, era abana America babalinaana nnyo kubanga bakozesa nnyo ekirungo kya CBD. Ate bo bakifuna mu middo giri gyennyini gye baawera, naye ffe kino kyaffe kuba bomuddo tewagulina ogwatonjatula. Guno gwaffe guli wano, tugukozese kabuta ku kabustinga obwongo, kigenda tuyamba obutalumwa mutwe.
CBD woba muyina tosola luba mutwe bana bagwa ensimbu obwongo buba bufudde nga n'oxygen takyatambula mtu nabeerawo n'agwa ensimbu n'abeera aliikiriza abasajja bagwa ensimbu nze mbatya abeerawo n'agwa ensimbu ne mumutya abaana buto ne budduka bwoba baawo n'ogamba leero nfudde kanswale muwe kabutto kana akavudde mu kaddo ka tonjatula oba electric diesel era waliwo n'abaana abalina cerebral palsy bambi abantu bambi bafuna obuzibu ku bwongo cerebral palsy omwana naba ng'alinga awalinga zoliga yuwendusu bwongo tebukyakola nervous system kabutto ka kutonjatula kano kajja muyamba kavudde mu kimuli nga sinaba kweyongerayo okulaga tonjatula byakola ebirala kamala okuwumulamu nga nanga bwenywa ku lwendo lw'amazzi omuli sukali w'obutonde stevia nga bwe tugamba fena cheers Santo Mukenkufu.